Abatuze ku kyalo kisozi kibeere kumpi n'eddundiro lya President Museven mu district y'e Gomba banyiivu olw'ente z'omujaasi w'eggye Updf Lieutenant Kamuntu Michael okusula n'okusiiba mu bibanja byabwe ne zimalawo emmere yaabwe. Patrick Serugo. Kumpi emmere y'abatuze abasukka 50 ku kyalo kisozi kibeere eweddewo olw'okuba ente z'omujaasi Lieutenant Kamuntu Michael ebiseera ebisinga ziwaguza ne zisiiba era ne zisula mu nnimiro z'abatuuze ng'ente tezitalizza muwogo, ebitooke, amalagala ga lumonde n'ebirime ebirala. Mu lukiiko lw'ekyalo lwayitiddwa abakulembeze b'ekitundu nga bakulembeddwamu kansala w'omuluka gw'ekisozi Gomba Luyimba Zitwaha ne ssente w'omuluka gw'ekisozi Male Yazid. Abatuuze balaze okutya olw'enjala eboolekedde ate nga n'omusana tegusalako. Kyokka abatuuze abakulembeddwamu Sebaggala Girivaziyo, Sendijja Pade, Sylvia Nano n'omukyala Kayira n'abalala. Olukongo lubalutadde ku ssentebe wa LC y'ekyalo kyabwe nga ye Kabeera Simon nti ono tabayambye kukoma ku mujaasi Kamuntu nga kirabika amutya era baagala kujja bwesige mu ssentebe oyo balonde ssentebe omulala. Chairman ye bw'omugambako nti jangu olabe ente chairman talina kyakuddamu agamba ngenda kukola ki ngenda bagambako kati twagulako n'ogamba nti babu bava muwabira nti bana yali azzeko n'atuliwa n'okuliwa ye mukyala Kayira Sylvia Nano. Ente za Kamuntu zitulemesezza ekyokulya tulima nakati omusala agwaka olemwa n'okwata enkumbi olw'ente za Kamuntu obwogo bwonna zigulidde zikumazeewo. Nze Sendijja Pade waliwo n'olukiiko lwetwayinako ekisozi nga batuyise okwogera ebizibu byaffe bitufuna mpe era n'empaayo chairman waffe naye nga tetunnaba kujjako chairman tewali kijja kukyuka. Twetwagala leero chairman LC2 agende n'ekipapula ekimujjako betwerondera waffe gwe tusobola n'akyusakyusa embeera. Kyokka ssentebe Kabeera Simon ategeeza CBS nti yayagala kimu omujaasi Kamuntu Michael asibe sengenge ku faamu ye era aliyirira abatuuze abo. CBS mu kwogerako n'omujaasi Lieutenant Kamuntu Michael agambye nti agenda kusinkana abatuuze abo ku Lwomukaaga luno nti era tayagala basenguke olw'okuba mu myaka 14 gye yakamala mu kitundu eky'ekisozi nti bulijjo akolagana bulungi nabo era agambye nti mwetegefu okubaliyirira kyokka n'abanenya nti nabo olumu bayingirira ewuwe. Naye abo abatuuze nduddewo nabo awo mazeeyo emyaka 14. Yes. Naye gwe lwaki kizereero tuluddewo nga tuli ba mukwano enyonoona nabo nebanyonoona tuule bubeera bwe butyo sijja kusenguka nabo saagala basenguke takiyinza kubanga kyagwaddewo ente nziyingiramu kulwa musana gubadde mungi naye balinamu abatukatuka alina ebizibu bye n'abagambye nzijja kutuula nawulidde nti jo babadde mu meeting nayogerako ne leadership chairman LC2 niyogera ne chairman LC3 niyogera ne chairman LC1 yetule tunonye solution ayo gubononede nsobola kumulwa kubanga mbanyononye. Kula CBS nze Patrick Serugo. Banyini famu mu kitundu ky'Erutunku mu Gombola y'e Kawanda mu district y'e Zibatabudde bawaliriziddwa okuyiwa abasirikale ab'amagye okuma ebidiba byabwe eby'amazzi okuziyiza abantu ba bulijjo okubigendako okusenako amazzi ag'ensolo zaabwe n'ag'okukozesa awaka. Omusasu waffe Jimese Kabito katuwa ebisingawo. Kino kiwaliriza ssentebe w'eggombolola y'e Kawanda Asmani Mwanje okwandiikira ekitongole eky'emidumo n'ekazambye Ssembabule okwanguyirizako okukola ekisoboka bateekere abantu abasoba mu 4,000 amazzi agattaapu ag'olukale mu kibuga Lutunku kiyambeko ku mbeera eriwo mu kiseera kino. Asumwanyi Mwanje annyonnyodde nti olw'engeri ekitundu kino gye kiri ekikalo kati ab'amafaamu bawaliriziddwa okuyiwa abasirikale ku ddaamu zaabwe okuziyiza n'okuba buli muntu yenna agendako okukimako amazzi oba okutwalayo ebisolo byabwe. Ebbaluwa eno ssentebe Mwanje gyawaddeko omubaka wa pulezidenti Ssembabule ko ne ssentebe wa disitulikiti eno agambye nti ekizibu ky'amazzi mu kitundu kino kifuukidde ddala ekizibu nga weetaagawo ekyamangu ekikolebwa okutaasa abantu okulaba nga bafuna amazzi amayonjo. Nze Jimese Kabito kula CBS wano emaogola. Munisipaali y'Entebbe yesso omukago ne Yunivasite y'aba brother y'Ekisubi n'ekigendererwa eky'okwongera omutindo ogw'abasomesa mu bitundu by'Entebbe.
Omusasu waffe George William Kakoza katuwa ebisingawo. Omukago guno gutuukiddwako abakulira ekibuga Ntebe n'abakulira University ey'Ekisubi ku luguudo lw'Entebe gwasooka kubeera gwa Mbigambo okutuusa we guwandiikiddwa mu biwandiiko era bonna ne babiteekako emikono ne babigabana okugukakasa. Abakulira ekibuga Ntebe nga bakulembeddwamu akulira abakozi n'ebyemirimu Charles Magumba, meya w'ekibuga kino Fabrice Brad Lulinda, awamu n'akulira ebyenjigiriza mu municipali ey'Entebe Joyce Nalubega be bataddeko omukono ku lwa bannakibuga bonna, ate nga ekibinja ky'Abakisubi University kikulembeddwamu Vice Chancellor Brother Dr. Deogracius Mugema ne Sister Naku Elizabeth awamu ne Brother Pius Ocho. Ng'okuteeka emikono ku mukago guno kukomekkerezeddwa Vice Chancellor wa University y'Ekisubi Brother Dr. Deogracius Mugema atubulidde ekiruubirirwa ky'omukago guno. Kyetugenda okusooka nakyo kwe kwongera okubangula abasomesa aba primary n'aba secondary ku miwendo emisaamusaamu kisobozesa okutuukiriza enkola ya gavumenti empya nti buli musomesa ateekwa okubeera ne diguri. Ebirala tusuubira okubangula abantu okufuna skills okusobola okukola n'emikono gyabwe ebintu ebyenjawulo. Bano abakola mu bitongole ebyenjawulo okwongera okubabangula nga bongerako ku bye baasoma, aba balina bachelor's degree bafune master's degree. Twagala okwebaza meya ne town clerk abasobozesezza omukago guno okubeerawo. Ku lw'abakulira ekibuga Ntebe akulira ebyenjigiriza Joyce Nalubega atutegeezezza kino kikoleddwa okuyambako bannantebe era n'abakunga okwettanira enteekateeka eno. Guno gwe mukisa ogw'enjawulo gwe tufunye nti memorandum eno egenda tuwa enkizo ne ka discount eri abasomesa baffe bonna n'abantu n'abaana ab'enjawulo okugenda okusoma mu programu zaffe eza bulijjo. So mbakubiriza mwenna Webale George William Kakoza. Minisita wa Ssaabasajja avunaanyizibwa ku nsonga z'abavubuka n'ebyemizannyo n'okwewummuza mu Bwakabaka Oweekitiibwa Henry Moses Ssekabembe Kiberu atenderezza bannabusiro olw'okujjumbira enteekateeka y'okuleeta amakula. Omusasu waffe John Musisiika atuwa ebisingawo. Minisita wa Buganda ow'abavubuka emizannyo n'okwewummuza mu Bwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Ssekabembe Kiberu Henry bw'abadde asiima abakulu bano abavudde mu ggombolola ya Ssaabaddu Katabi mu ssaza ly'e Busiro abeebazizza obula n'abateekateeka n'okubasibirira entanda bagende maaso n'okukuuma abaana baabwe emiti emito nga bakulira mu nnono nga bo bagikuliddemu basobole okubeera nga bazza Obuganda ku ntikko emigigi n'emigigi. Tuli mu kunyweza ennono yaffe n'obuwangwa bwaffe mu nsi ezisituka ne ziva mu luse lw'amawanga ge tuyita amankuseeri ne ziyingira mu mawanga gali ge twesiimisa nga byombi bye bigenda okunyweza enkola eno gye tuliko oba enteekateeka gye tuliko wano olwaleero. Ekisooka kwe kusooka okubangula okuteekateeka abantu b'eggwanga eryo ne babanga buli kibakola bamanyi lwaki bakikola. Mu Lungereza kye tuyita mentorship. Ggombolola ya Ssaabagabo Katabi Ssaabaddu okuva mu ssaza ly'e Busiro ekulembeddwamu Musoke Edward ng'omukulembeze waayo awamu n'omumyuka we Rumala Mulumba abadde bawerekeddwako ab'ebitiibwa ab'enjawulo nga mu makula ge baleese mubaddemu enkoko tulegi z'amagi ez'enjawulo amatooke bogoya ensawo za muwogo sukaali ensawo ez'enjawulo omuceere awamu n'ebintu ebirala mubadde embuzi saako n'ebirala ebiyambisibwa mu bulamu obwa bulijjo abakulu bano bye baleese ng'amakula gaabwe olwaleero wano mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka Emmengo. Ku lwa CBS FM leediyo obujjajja Nanta Sengeka nze Munanda gwe Musisi John wano mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka Emmengo. Banaffe n'ekyo ge mawulire agavudde mu bitundu bya Buganda tunaddingana edda.